kadde kano buli munnayuganda alindiridde okuwulira ripooti ekwata ku nfa y'omubaka Helen Nakimuli. Wabula eddwaliro erya Alexandria oboolyawo abantu gye babadde balindiridde okufulumya kyekyassa omubaka bwe lifulumiza statement yakulaga kunyolwa kwalyo. Wabula mulimu n'ebigambo ebitasanyudde bannayuganda ebiwandiikiddwa eddwaliro lino. Tugenda giyitamu osobole okubeera ng'ogitegeera. Mu ngeri y'emu, ekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga nakyo kivuddeyo ne kibaako ensonga ze kiwadde, era nga bw'otunuuliramu temuliimu kikiviiriddeko oba kyaviiriddeko mubaka kubeera ng'akkirira ezzira kumwa. Newankubadde baamugya ku Alexandria bamutwale e Mulago bakole postmortem report, omubiri gw'omubaka baagukwasizza famire nga report tefulumye. Ne gye buli eno report tennaba kubeera ng'efuluma. Abantu bali mu kwebuuza ekigendererwa ki. Tugenda beera nga tuziyitamu. Mu ngeri y'emu, Sipiika Anita Among yeegaanye ebyokwesimba ku mwami Museveni oba ebyokwesimbawo 231. Newankubadde mu nkuubo era mu ŋŋamba eyo ebigambo biyitaayita, Sipiika Anita Among agamba sirina kirowoozo kyonna, ebigambo tubirina, so ng'era olunaku olwaleero wabaddewo olutuula lwa paalamenti mwe bagenze maaso n'okuba nga bakubaganyiza ebirowoozo ku mabago ag'enjawulo. Tugenda beera nga nawo tutunulawo. Sipiika ne leader of opposition bawaanyisiganyiza ku bigambo awo, baganye okukkiriziganya ku bintu ebimu. Paalamenti ya leero ewoomye, nayo ngikuleetedde osobole okubeera ng'ate ogyekkaanya. Waliwo munnamawulire eyakolerako omukutu ogwa New Vision gwe twabategeeza wano nti yakubwa amasasi mu maka ge agaamuttirawo abasajja abataategeerekeka. Kimaze okubeera nga kitegeerekekebwa nti ono yali yakamala okulonkinga akatabo. Yali yakamala okubeera ng'alonkinga akatabo ke yatuuma The Day Museveni Goes. The Day Museveni Goes. Bw'otunuulira ku baani abarekomendinga akatabo kano, abantu bagamba kandiba ke kaavaako emirerembe. Tugenda beera nga tukayitamu The Day Museveni Goes. Mu ngeri y'emu, tugenda beera nga era tukwongerayo sobole okubeera nga tukuwa ku bintu eby'enjawulo ebibaddewo olunaku olwaleero. Kale nno twegatteko bwegasi ssebo ne nnyabo osobole okubeera nga otegeera we buwungeeredde. Nzikiriza tukolemu bwe tukatono nnyo then nzije tutandikire awo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo, mbaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko. Nja kusaba n'obuwombeefu vidiyo gituweere like eyakatwegattako, genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko ku nnamba y'essimu gy'olengera ku screen yo asobole okubeera ng'ate akuyamba. Mu ngeri y'emu, tutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions, basangibwa ku Entebbe Road, Ereza okuliraana Nican Resort Hotel, era nga bano bakola ku kuzimba oba okuddaabiriza. Kale nayagala okuzimba enjuuyo oba okuddaabiriza gy'olimu, weekwata ennamba y'essimu gy'olengera ku screen yo, essembyayo 222. Nzikiriza tutandike n'akatambi ka Speaker of Parliament Anita Among oba AAA oba Triple A mutuweeko. I want to make this very, very clear today. I have heard a section of people out there speaking. I don't want to call it rubbish, but it is rubbish.
that Honorable Anita in the 2031 wants to stand for presidency. I want to tell the Ugandans, even where I am now, I have overachieved. I have overachieved. I did not expect to be there, and I am saying 2031, I am retiring from active politics. If my brother is standing or anybody that the President Museveni shows me support, that is the person I will support. This nonsense of saying Anita wants to be a president is total nonsense. And I want to make this. Speaker wa Parliament asambaze ebizze biwulirwa oba ebyogerwa nti alina enteekateeka namutayiika ey'okubeera nga akwata mu ggwanga lino. Emboozi eno nzize njikuwa eri ggwe abadde agoberera omukutu guno, era nga natandika omwaka ogwedde ndowooza mwezi ng'ogwokuna ne nkugamba waayo waliwo meeting eyatuula. Meeting eno neekubirizibwa Alhaji Moses Kigongo. Mu meeting eno ne baneeminga speaker oba Anita Among as political accident mu NRM. Bino nzize mbibawa nga bibeerayo eyo mu nkukutu. Then olunaku olwaleero speaker yennyini avuddeyo n'ayogera ku abo abagamba nti ayagala kwesimbawo. Baali basinzidde ku nsonga zino nga bagamba nti regions ez'enjawulo zifunyeko ku bakulembeze. Wano mu Buganda Central wavuddewoko, mu Western wavuddeyoko, saidi zeeri Mambuka wavuddeyoko. Kale nga bagamba eno we watannaba kuva mu kulembeze, nga bagamba nti omukyalo ono yali afuuse very powerful oba w'amaanyi mu Parliament awo, ayina ne bannabyabufuzi nga ye, omuntu nga ye, mbu be yeeteereddemu akasente nga kale kyangu nnyo okozesa influence gy'alina okuvuunika n'okuba era nga akwata entebe y'eggwanga. Era ebigambo byaliwo, waliwo ebizze biwulirwa, naye kakati olwaleero abisambaze agamba siina nteekateeka. Oyo yenna toto nonsense agamba nti I have achieved everything. In fact, I am overachieved. Era agamba nti 231 agenda kuba awummula active politics. Agenda kubeera akola ki? Awummula active politics. Kyekyabadde bamutuuza ne bamugamba gwe weetereeze oba ekyo nakyo weekiri, kubanga mu meeting kigambibwa mbu omukulu ye teyaliimu General Museveni, naye ne bimutuukako, bigenda omutuukako ng'akimanyiiko, tenteekateeka weeziri. Kakati oba waaliwo okutuula ne bagamba nedda n'ebirala bwe bityo, naga kanzijeyo lo. Kakati bye byagamba sigenda kubeera nga nze neesimba ku mukama wange. You know, aba NRM bakkiriza nti Mwami Museveni even 231 yakomawo. That's what they believe. So agamba sisobola, sijja kukisobola. So Anita Among ne statement ku nsonga efaanana bw'etyo. Tuveeyo
njagala tugendeko mu statement z'eddwaliro cause bannayuganda of course yali ntiisa buli eyakifuna yatya yeewuunya ki ekyali kituuseewo omubaka w'e Kalangala Nakimuli okubeera ng'afudde. Leeta amawulire ne gategeereka nti afiiridde ku ddwaliro lye bayita Alexandria Medical Center. Ebibuuzo ne bitandika okuva mu buli ango. Ki ekiyinza okuba nga kimusse? Wabaddewo enteekateeka oba lubadde lukwe? Wabula ebizze biwulirwa, bannayuganda ne babanja postmortem report eveeyo erage ki ekisse, ki ekyaviiriddeko okubeera ng'omubaka ava mu bulamu bw'ensi eno. Okuva olwo eddwaliro lyali lyasirika. Embeera eno yatuuka ng'ennaku z'omwezi 19 leero 21 eddwaliro libadde lyasirika ng'abantu babuze eddwaliro nga teririna kye lyogera. Then n'aggyibwayo ku Alexandria n'atwalibwa e Mulago okumwekebejja. Bwe babadde bamukwasa famire tebaawaddeyo report. Then ekyo ne kibobbya abantu emitwe oba ne kitobobbya emitwe kubanga ekyamugisa eno bamutwala eno kakasa nti bazuula ddala ki, naye bamukwasiza famire ye nga tebawaddeeyo report. Era ababadde bagoberera okungubaga mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero e Kalangala, buli yabadde akwata omuzindaalo ng'omuwulira ku report. Kakati tusoose ne tufuna ekiwandiiko. Ekiwandiiko kye tusoose okufuna kibadde kiva eri ekitongole ekitwala oba ekiyitibwa Uganda Medical Association oba ekitongole ekitaba abajjanjabi mu ggwanga. Ekiwandiiko kino bwe kifulumye kibadde kisitandinga n'eddwaliro erya Alexandria, era nga bagamba mu kiwandiiko nti omuntu bw'afa tekitegeeza nti abadde amukolako ddamu kwennyamira, nedda, ddamu buzimaanyi kubanga waliwo abalala abeetaaga obujjanjabi. Newankubadde bannayuganda bo babadde balowooza nti ekibiina kino ekitaba ki Uganda Medical Association, omukago guno oba association etaba abajjanjabi, babadde basuubira nti bagenda kuvaayo bayimirire bagambe eddwaliro oba lireete report oba liveeyo n'okunnyonnyola ku kiki ddala ekyagenze mu maaso. Bano si kye bakoze. Bafulumiza statement yabwe nga bw'ogiraba ku screen nga bagamba nti abaami n'abakyala ab'eggwanga lino gabadde mawulire ga ntiisa era gatumenya emitima oluvannyuma lw'okulisiivinga mawulire ag'okuvaawo kw'omubaka wa Kalangala Helen Nakimuli owa disitulikiti y'e Kalangala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Era ne bongerayo ne bagamba nti ku lwa Uganda Medical Association UMA tugenda mu maaso n'okubeera nga tunyolerwa wamu n'abafamire ey'omubaka abadde akiikirira Kalangala mu paalamenti y'eggwanga. Era ne bongerayo ne bagamba nti tuwa ekitiibwa obulamu bw'omuntu kubanga kitukakatako okubukuuma, naye bwe buba nga buzzeeyo eri obulamu eri mu mikono gy'oyo eyabutonda
bagamba nti tuyimirira, we stand the deep search for answers when a leader or indeed any other person of such vitality is suddenly taken from us. Tunyolerwa wamu ddala n'omuntu agwa mu kitiibwa ng'ekyo okubeera nga atuvuddeko ku maaso nga eyamutonda oba eyamukola ng'amutuggyeko. N'agamba nti nga fraternity eyaabwe ey'abasawo tusigadde nga bo fraternity y'abasawo basigadde nga bali committed n'omutima ogw'owaggulu ddala okubeera nga bayimirira n'abasawo abakugu abo abasobola okubeera nga bakola omulimu okakasa safety ne well-being eya buli mulwadde abatuukirira. So bano bayimiririra ddala n'eddwaliro. We stand with many doctors who wake up every day to save a life. Losing a life, despite your effort, should never discourage yourself to treat the next one. Bano bagamba nti tuyimirira n'abasawo abali emabega w'omulimu guno gwonna okubeera nga bataasa obulamu era abazuukuka ku makya ne bagenda basobole okubeera nga bataasa obulamu bwa bannayuganda. Buno bwe bugaana ng'otaasa obw'omulala. Okategedde bulungi? Era bagamba nti we must continue to serve with resilience that our calling demands. Tuteekeddwa okubeera nga tukola nga tuweereza mu kwewaayo ng'obuvunaanyizibwa bwaffe we buli. Kakati eno yo eyimirira n'eddwaliro. Then abantu babadde beebuuza naye eddwaliro ddyo ligamba ki? Eddwaliro Alexandria ddyo ligamba ki? Ne tulinda. Tubadde tuli awo ne statement yaalyo n'evaayo, eno yeetabudde abantu. Bavudde ne bagamba nti okuviibwako kw'omubaka Nakimuli, omubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, bagamba nti ku ttiimu yaffe katugiddemu nti okuviibwako oba okuvaawo kw'omubaka Helen Nakimuli kwakosezza bammemba baffe oba ku ttiimu yaffe okuva ennaku z'omwezi 19. Ono tabadde just mulwadde waffe, abadde muwala waffe, mukulembeze, abadde muweereza, era ne famire ye oba ab'omukwano mu famire ye. Agamba nti n'abantu be babadde akiikirira e Kalangala ne Uganda yonna okutwaliza awamu, bakungubaga olwaloosi eyo eyazze. Eddwaliro lino ligamba we have been in contact with her family. Tubadde mu kuwuliziganya ne famire ye, and we continue to hold them in our hearts. Tugenda maaso n'okubeera nga munnaaye tubakuumira mu mitima gyaffe n'essaala during this most difficult time. Ne mukadde kano ak'okusoomoozebwa ddala, enzigi zaffe enzigule eri bo n'abalala abammemba ku ttiimu yaffe
eyabaddewo mu kukola omulimu guno era bagamba nti tuli beetegefu okubeera nga tweyongerayo n'okukola obuweereza buno okubasapootinga kyonna we kyetaagisa. Alexandria Medical Center was built on built on a foundation of compassionate, ethical care for every mulwadde patient who walks through our doors, regardless of their background or situation in life. That is who we are. Ekyo kye tuli nga ffe ng'eddwaliro, and that is who we will continue to be. We are family of medical professionals who choose this calling because we care deeply about human life. The loss of any patient is never routine for us. It is always personal. We ask for calm, for patience, and above all, praise for the family. Eya Nakimuli, as they navigate this painful season, may God grant them comfort and peace n'ebirala. Eddwaliro lino teririna we lyogerera ku kyasse muntu, ku kikyabaddewo tebakyogerako. Mbumpimpi bakoze statement nga statement enyolwa bunyolwa ne family. Abantu kye balinda tekyogeddwako. N'okutuuka olwaleero ebitongole byonna bivuddeyo, abatwala abasawo boogedde, statement yaabwe ogirabye. Eddwaliro lya Alexandria limaze okuvaayo ne statement, teririimu report. Temuliimu kyasse mugenzi. Kubanga bw'owuliriza sister w'omubaka agamba naliyo, yes. Mu kubeerayo kituufu omubaka baamulongoosa era baamuggyamu ebizimba nga bingi. Operation n'egenda bulungi. Kati ekyo kye kikyatubuzaabuza ffe. Operation okugenda obulungi kitegeeza ki? Kubanga baamukolako kituufu ne bamaliriza. Then we baba operation yagenda bulungi ey'okumulongoosa, kiki ekyaliwo? Oyo ye sister w'omugenzi abadde ayogera, then kano ke kawala k'omugenzi. Ebibuuzo bikyali awo, bw'ogenda ku mutimbagano eyo ojja kusanga ng'eddwaliro baliwa left right center. Abantu ku internet balikuba tebaliweeza. Nedio of course libagambye nti abawakana mugendeeyo mulabe, mugezese ku bujjanjabi bwabwe. Gwe wenna wakana gendayo ogezese ku bujjanjabi bwabwe. Balina ttiimu y'abakugu okuweereza eggwanga lino. Morgan, olwala ddi tukutwaleyo? Tutwaleyo Gloria? Gloria lino ddwaliro bagambye nti gwe wenna ayinamu akakunkuna gendayo olabe ku service waabwe. Kale mugendeyo mufune service afaananako bw'atyo. Nzikiriza tuveeyo tujje tugende butereevu nnyo eri ndowooza tusooke tujjewo Morgan omwami ono munnamawulire, tusooke tumuggyewo ku mboozi eyo yennyini. Wiiki ewedde twakolera emboozi oba twakulaga emboozi eya munnamawulire eyakubwa amasasi ewakaawe agaamuttirawo
era munnamawulire ono yali akola n'omukutu ogwa New Vision. Yakubwa amasasi ne kireka ebibuuzo nga bingi, era poliisi n'ebakana n'ogwayo ogw'okgenda mu maaso n'okunoonyereza baani abali emabega w'ekikolwa ekifaananako bwe kityo. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo ate ebirabiseeko, nga kigambibwa nti omwami ono weeks entonotono eziyise emabega abadde yakafulumya akatabo. Abadde yakafulumya akatabo ako k'olengera ke yatuuma The Day Museveni Goes Reflections, nti fear, hope, ebibuuzo, questions, okwefumiitirizaamu ng'abantu. Akatabo kano abamu bagamba mbu, munkwate bulungi, mbu kandi beera nga ke kaazadde ebizibu. Era abadde yakakafulumya n'akateeka ku mukutu ogwa Amazon. Akatabo kano munda waako katusooke kuba baani abakarekomendinga. Newankubadde yali akola mu New Vision, tekuliiko gw'oyinza kugamba nti ava mu gavumenti, kuba New Vision ya gavumenti. Abamu ku abo abarekomendinga akatabo kano mwe muli Zaak Morgan, balisoma batya? Niringiye. Ono yinginiya Wasswa Birigwa yaliko ambasada, kati ali mu kibiina kya PFF. Mugisha Muntu oyo Jeno Mulamba kakati yakulembera ekibiina ky'ebyobufuzi ekya anti. Dr. Miriam Matembe y'omu ku abo abarekomendinga akatabo kano. Munda mu katabo kano ebimu ku birimu by'oyinza okubeera nga oyogerako ebitonotono, kwe kulaga emiwaatwa n'ebiriwo singa Museveni oba mwami Museveni aba avudde mu buyinza. Oyo ye yinginiya Wasswa Birigwa omulongo, yaliko ambasada wa Uganda. So omwami ono kigambibwa mbu bannange mbu, kandi beera nga akatabo ako ke kaazadde ebizibu. Joinam musajja wattu, akatabo kandiba kaazadde emirerembe. Naakubwa amasasi agaamutiddewo, n'okutuuka olwaleero abaamukubye tebannaba kuzuulibwa. Katulinde poliisi eyinza okuteekawo ku bukadde bwa ssente awo, ne bonna beeteeredde obukadde sirabe gwe bakutte. Baakwata ani? Baakwatayo oli gundi owa prison eyakuba abakama ab'amasasi. Oyo omwami ye Zaak. Yoyo. So ssebo, gavumenti emala okuva mu buyinza n'olyoka owulira ebintu ebibadde bikolebwa n'ogamba bano babadde nga luddawa, kumbe oba bikola nga kweri. Abamu bakola ka Oweekitiibwa Kazimba Mugalu, siriwo bafiirira. Siriwo kubafiirira. Nange nina famire ey'okulabirira, ye Dr. Miriam Matembe. Ye oyo amanyikiddwa nnyo, ndowooza ne Guligoli Mugisha Muntu butereevu nnyo. Anyway, ndowooza tuveewo tugende wakati wa sipiika
ne Joel Ssennyonyi mu Parliament olunaku olwaleero nga we bibadde. Ogenda kusooka otuweeko Joel Ssennyonyi ne Speaker, naawe wamma weerabireko mutuwe. And agree or disagree. That's what Honorable Isaac is talking about. But let me first hear from my good Lob. No, let me hear the Lob. Lob is Lob. Right, Honorable Speaker. Today we are really being taken at a terrific speed. So there was a suspension of rules to say, let's not... Now, I'm giving a generic... After calling you my good Lob. Then let me show you that I am bad. Lob. But let me make this statement, right, Honorable Speaker. Lob, if you're not in agreement with what he has said, it is okay. We can debate. I don't have a problem with that. I can tell you I have all the time. We are here. Even if up to midnight, we are here. Members, let's debate. We are here. Let's debate. You debate. I thank you for conceding to our insistence that we get to debate a bit of the principles. Because you see, right, Honorable Speaker, there's a reason why the two processes are provided for. The debate of the general principles, then committee stage. By the way, at committee stage, the rules don't allow us to debate. Con was on the floor. So, Connie. Enkalu zino zibaddewo ku teeka erya Protection of Sovereignty Bill. Abajjukira okuwulira etteeka lino okwasooka nga kusomebwa David Muhoozi. Etteeka lino teryateekebwa ku ebyo oba ku lukangagga bw'ebyo ebirina okuteesebwako. Ababaka baalyekangira mu Paalamenti era ne babuuza nga tetwasobodde kubeera nga lino tulimanyaako. Sipiika n'abagamba mukebere ku masimu gammwe. Buli omu okkeberako nga teririiko. Sipiika ye kennyini n'alemerako n'agamba likole ki? Lisomebwe. Ekyo nakyo kyali kipya mu Paalamenti kubanga byonna ebinaayogerwako ababaka babifunako. Lino lyajja buzze randomly. So, n'olunaku olw'ebwe kifaananyi. Joel Ssennyonyi ng'alina by'ayagala okuwakanyaamu. Ng'alina by'awakanyaamu. Sipiika amummye omukisa. N'atuuka n'omugamba nti wano we tulina okubaganyiza ebirowoozo ku tteeka. Bwe ligenda mu komiti tewabeerayo kuteesa. Sipiika n'amugamba tujja kuteesa. Weetuli wano ne bwe tunaatuuka budde ki? Tujja kutuuka. Olaba nga waliwo okunyigiriza mu ngeri emu oba endala. Naye Morgan ojja tuwaako ku kuteesa kwa Paalamenti okwaleero, then we kubeera kumpi. Yes, ojja kubeera nga otuwaakokko emisolo egimu gigaaniddwa. Ebintu bingi babyongeddeko. Olaba omusajja ayimiridde, ne bannaye abasajja, oli ayimiridde mu Paalamenti n'agamba nti twongedde omusolo guno ku ssukaali kubanga aleese nnyo omugejjo mu bantu baffe. Tetwagala bagejje, kale nno twongezzo. Morgan Siggwa atayagala kunywa caayi atalimu ssukaali. Abakulu bakutaasa kugejja n'okufuna ebirwadde. Anyway, tuwe. Ng'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 gusemberera okuggwako, Paalamenti etudde olw'eggulo lwa leero eriko emisolo egy'enkizo gyekakasizza egisuubirwa okuvaamu ensimbi ezinaavujjiririra embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 egenda okuyisibwa. Ku misolo egiyisiddwa kubaddeko ogwa value added tax oguggyibwa ku bintu ebigattiddwako omutindo, ku excise duty oguggyibwa ku bintu ebikoleddwa mu ggwanga ko n'emirala.
strengthen compliance, and align the excise duty regime to broader economic, public health, and environmental policy objectives. Newankubadde ku misolo egisinga ababaka babadde bakkaanya naye wabaddewo enkalu ku musolo oguteekeddwa ku sementi ng'ono gavumenti ebadde eyagala kumwongerako ennusu 100 kyokka nga palamenti egussizza n'egguza ku nnusu 75 newankubadde ng'omukadde gubadde ku nnusu 5. The committee observed that a gradual increase of 250 shillings per 50 kg as opposed to the 500 represents a modest 50% raise after 11 years of no adjustment. Government cannot talk of promoting decent and affordable housing while at the same time increasing taxes on building materials. Government wants everything at the same time, raising taxes, and they also want decent housing. Let government choose one, decent housing, then reduce taxes on building materials. You want more revenue, then increase your taxes, but don't mind about the plight of citizens. Omusolo ku mafuta kikaanyiziddwako nti buli lita eyongerweko nnusu 2 kyokka gavumenti egumiza bannayuganda nti omusolo gweyongeddeko ku mafuta tegugenda kulinnyisa bbeeyi yaago. Pump prices currently average about 5,400 shillings per litre. The proposed increase is therefore relatively small and not expected to significantly affect overall fuel prices beyond the tax adjustments itself. The rationale for this amendment is to maintain the real value of excise duty by accumulating for inflation. The cost of doing business in Uganda will become high and difficult to contain. As of this morning, pump price has hit 5,500 per litre. The IMF and World Bank have said that even if the war in the Middle East stops and freedom of navigation restored, it will take a whole year for oil prices to stabilize. Gavumenti ebadde eyagala okwongera omusolo ku sukaali okuva ku nnusu 10 okutuuka ku nnusu 3 naye akakiiko omusolo kagutadde ku nnusu 2. Gavumenti egamba nti emu ku nsonga lwaki eyongera omusolo ku sukaali baagala bannayuganda bakendeeze okukozesa sukaali avaako obulwadde n'omugejjo. We observed that one, the effect of the proposed tax is to increase the tax on cane and beet sugar and chemically pure sucrose in solid form by shillings 200 per kilogram. Honorable colleagues, the committee is saying instead of 300, why don't we increase by 200 per kilogram? Let government be mindful of introducing multiple new taxes that directly affect everyday life. Finally, Gavumenti era eyongedde omusolo gwa nnusu 4 ku butto okuva ku nnusu 2 era nga bagamba nti guno omusolo musaamusaamu eri bannayuganda bakozesa obutto. In addition, the measure may have public health benefits because of increasing the cost of cooking oil and discouraging excessive consumption, which is associated with non-communicable diseases. Mu ngeri y'emu omusolo omulala ogutabudde ababaka gwe gw'emitwalo 50 oguteereddwa kuwandisa pikipiki empya oba eza booda okuva ku mitwalo 2. It is intended to increase government revenue by capturing more value from the rapidly growing sector. Motorcycle use has expanded significantly, especially in urban areas such as Kampala, making it an important and reliable tax base. In addition, this duty is often the main point of taxation for motorcycles. reconsider motorcycle when you are dealing with the excise duty. To impose excise duty of $500,000 from 200 will increase the cost of motorcycle acquisition and limit business expansion. Gavumenti esuubira nti singa omusolo gwa excise duty guno gwonna guteekebwa mu nkola ejja kusobola okusolooza obuwumbi 722 nga zino zijja kuyambako okwongera ku mirimu egikolebwa. Bano era bayisiza n'emisolo egisolozebwa ku bintu ebiva ebweru w'eggwanga oba External Trade Amendment Bill nga mu buufu buno omusolo gwongeddwa ku ngoye n'engatto enkadde gwa bitundu 30 ku buli 100. Byebyo ebiva mu Paalamenti ya Uganda
abanywa sukaali baagala bawonya birwadde bireme kubeera nga bibaluma bibeezingeko ate ng'ate abakulu babaagala muli balamu. Sukaali mumuveeko, sukaali muveeko. Anyway, kale katugyewo emboozi ya King Zare. Omulenzi oyo omutufuniddeko bulungi. Omulenzi oyo gw'olengera oyo awambiddwa okuva e Kamwokya n'abuzibwawo, era nga okusinziira ku Nubian Lee agamba nti ono yakatwalibwa, simanyi video ogenda kubeera ng'ogifunira, naye wagituweedde ng'agamba ono yakatwalibwa era nga wambiddwa okuva e Kamwokya, abasajja ababadde babagalidde ebyokulwanyisa era nga bali mu mmotoka ey'ekika ekya drone. So yoyo omulenzi abuziddwawo olunaku olwaleero. Mawulire si malungi oba nsonga ki? Anyway, tujja beera nga tubimanya gye buneeyongera awo. Bati byebyo ebiri mu nsi. Nga bw'olengedde mu kafaananyi ka Nubian Lee ne Blue Tick bukyanga atwalibwa n'okutuuka olunaku olwaleero, mu kafaananyi ako k'olengera Blue Tick bukyanga atwalibwa n'okutuuka olunaku olwaleero teri amanyiwa waali, abaamutwala tebannyonnyola. So byebyo mukwano gwange tetugenda sukkako wano. Njagala kwebaza wenna atambudde naffe, nti weebale nnyo, weebalire ddala okubeera nga tutambudde ffenna. Video nja kusaba ogimpeere like eyakatwegattako, genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Yenze Sajjime, mukutu gwa DPTV Uganda, mbadde ne Morgan Kulenzi era yabadde ku mapeesa. Gloria gyali naye abawoomingira. Si kyo? Kale Katonda omulungi ow'ekisa abatuweera ekiro ekirungi, musule bulungi era mweraba.